Wanje mama. Minister Bala mwali wano. Bamusindise kutukuumira kalulu oba yefa abagenda okekuumira. Nga minister abayina okulondoola enteekateeka nga bwe zitambula baba onoosonyiwa okusekamu onoosonyiwa okukola ki okuseka. Minisita kaka n'akalo ke Kawempe kwadde waffe ffenna kana akalo abadde takeetaagisaamu akalekera abatuuze baaki beekawempe beemanyidde ensonga zaabwe be bagenda okwetegerera si bo tukola ki. Awe bukeeredde enkya y'olunaku luno olwaleero nga bamu kwabo abakulembeze okuvaako mu kibiina ekya National Unity Platform abawambiddwa aba SFC okuvaako wali mu bitundu eby'Ekawempe nga basesemeddwa wabula bano nga bakubiddwa ebyensuso assaako n'okubateekako ebisago eby'amaanyi. Abamu kwabo ababaka abawambiddwa olunaku olw'eggulo akwabaddeko Dr. Hildamani akwabaddeko Kayemba Solo assaako ne Meya Mathias Walukaga. Bano nno abakubiddwa ebitagambika era nga basuuliddwa wakati mu kiro mutumbi ssaawa zibadde nga 7 era nga buli muntu asuuliddwa mu kifo oba olyawo ekyenjawulo. Mu malala ge tulina olunaku luno olwaleero musajja mukulu oyo g'osobola okugenda mu maaso n'okulabika nti no olengera ku screen yo ye Muhammad Luswa Luwemba anyinza okugamba nti essabo yalitadde ku mutima kubanga ayina obuntuntu obutonotono bwakola wabula nga ye takyaswala okugyako okulabika nti no aswaza buswaza agamuliko agatulaga nti yamaze dda okulabika nti no ategeeza bekikwatako nti ambulance eyabaweebwa omubaka eyali essaawa zino nga mugenzi eyali amanyikiddwako nga Muhammad Ssejirinya akati no Muhammad Luswa Luwemba agamba nti ajagala anaabawangudde abasobole okulabika nti no bagenda bafune ambulance eyaabwe. Agamba nti ye atayagala jogo akoya akamanyiro tayagala na kumujoga ambulance ye mujimuwe. Agolengera ku screen yo essaawa zino ye Muhammad Nsereko wa Moses Nsereko rather ye Moses Nsereko wa Nsereko saving box atugamba tagenda maaso na kukkiriza ebyo byonna ebyalangiriddwa akakiiko k'ebyokulonda olunaku olw'eggulo era nga atugamba nti ye agenda mu kooti. Atugamba nti ezimu ku ezo ensonga ezimutwala atugamba nti obululu obwavudde ku Mperere Primary School obwabadde obubwe ate babukutte ne babuwa Nalukoola wabula nga ye fulufiga kyakoze balamu enkoko ekikola abaana ono amulangidde omululu assaako oba olyawo ne katemba agwagenda mu maaso n'okulabika nti no oba olyawo yatadde mu kalulu kali ak'Ekawempe nga kwotadde n'okuwayiriza yabadde agenti wa National Unity Platform ng'agamba nti ono yakwatiddwa n'obukonge. Okusinziira ku fulufiga atugamba anti ono balamu yasetinze musajja we okulabika nti no amusibako amatu g'embuzi okumuliisa engo nenga nkwanizako gwena akyekumidde ku DPTV Uganda Morgan Keys 256 official CEO Kalidalu content creator Aluwero's finest Mr. Perfect azaliwo n'olunaku luno olwaleero Sajjime samuwambye wabula Sajjime ayina emirimu emitongole ajagenda mu maaso n'okulabika nti no ali mu kwasaganya naye nga tumuyina olunaku luno olwaleero Sajjime agenda kulabika nti no atwegattako mu kaseera mpaawo kaaga wabula anzikiriza ankutuuseeko omubaka amanyikiddwako nga Dr. Hildamani nga ono nno agamba nti ebyabatuusiddwako olunaku olw'eggulo wali eri mu bitundu eby'Ekawempe kwe kuli okulabika nti no batwalibwanga ababbi kwe kwabadde okulabika nti no batwalibwanga abatemu wakati mu kutya nga batwalibwa ku speed nga gwe bw'obalaba oyinza okulowooza nti oba olyawo abatwala babbi. Okusinziira ku Dr. Hildaman atunnyonnyodde engeri gye batulugunyiziddwamu nga bali mu drone ezo ez'abatutte olunaku olw'eggulo. Okusinziira ku Dr. Hildaman asigenda kulabika nti no muwanda ebigambo mu kamwa akangende maaso n'okulabika nti no mukuwa akunnyonnyole engeri gye batulugunyiziddwamu ne banne bwe batwaliddwa olunaku olw'eggulo. Banammwe namwenna ababadde concerned mwebale nnyo okuncheckingako. Banange bandampinze around Kiruddu ku ssaawa nga 7:30 wamu ne Honorable Kayemba Solo ne Honorable Walukaga. Aba fena tuli mu mbeera bweti kino kyensobola obbalagako because sisobola kweyambula naye emubiri gonna solido ez'amasannyalaze ze bakubisa ng'oyingidde drone n'ebigatto byabwe ne bakulinnyirira wenna. Naye this is what I can show you okubalaga omubiri gonna almost gufaanana bwe guti naye Mukama mulungi nti tubadde tulwanyirira bwenkanya. Congratulations Honorable Nalukoola
na tiimu yonna ya National Unity Platform bampikinze Kazangola ekibiina kyange kyandiziginetinga awo kyampaawo okuba nga supervising omuluko ogwo gwa Kazo Angola era nabadde nkola omulimu gwange nga supervisor sinti naleese obuvuyo naye olwokuba babadde batutya okubeera ku polling stations ezo obanga ffe be baloopera buli ekigenda mu maaso ne batutegula bo bakola emivuyo era bangambye nti Kazangola wabadde emivuyo mingi care of okutujjawo ne bataataganya embeera yaffe. This is to Electoral Commission. Mwami byabaka masebo webale kuweereza ggwanga lyo eno ye fairness mu election gy'oleeta ate nojjanga mweyogeza mu press conference bwammwe mulaganga bwe muli concerned kumbe you are militarizing elections but this you are putting on us will come one day and it will be regrettable okuba nti gujja kuba musaayi gwo. All these are yours. Zino scars zizo mwambya Mukama zizo. This is yours but thanks very much. Webale omulimu webale kuweereza ggwanga ne Electoral Commission yo. Wakati anga babaka bano batulugunyiziddwa ebyensusso wabula ate ekitongole kya Human Rights Commission oba oliawo ekitongole ebimu ku ebyo ebyavaayo okulwanirira eddembe ly'obuntu ali atugambye nti ddyo ate lirabangako kalulu kali free and fair anga akabaddewo olunaku olw'eggulo mu bitundu eby'Ekawempe. Abangi bakubiddwa nga twalabyeko oba oliawo n'abakuumaddembe nga bagenze maaso n'okulabika nti nno babuutikirako okulonda mu bitundu eby'Ekawempe. Wabula kino nze ngenda kulabika nti nno nkivumirira kubanga lwansonga anti munakoma okulabika nti no muteeka amagye mu bantu ba bulijjo abantu bano bagenda kulabika nti no bafuuka used alwansonga anti twalabyeko olunaku olw'eggulo anga kiri ekibiina ekimanyikiddwako nga ekya jati anga kigenda mu maaso n'okulabika nti no oba oliawo kyeyiwa mu bitundu biri eby'Ekawempe wabula anga tewalina muntu agenda mu maaso n'okulabika nti no yeesegula. Abamagye abaayiriddwa olunaku olw'ejjo mu bitundu eby'Ekawempe wabula nga bano kwegamba bafuuka ba bulijjo nga abamagye kwegamba babadde babaleese okulabika nti no batiisatiisa abantu bano babagobewo abasobole okugenda maaso n'okulabika nti no oba oliawo batoga n'okukwatakwata mu kalulu wabula nga bano abannansi babiganye bagambye nti oba oliawo bayina okulabika nti no bakuumira ddala akalulu kaabwe okusinziira nga ku Robert Kyagulanyi era nga ye president omulonde owa Uganda ow'ekkumi bwe yagenda maaso n'okulabika nti no abategeeza wabula ate ak'ensusso twagala okulabika nti no twebaza ba foot soldiers bonna abagenda maaso n'okulabika nti no bawuliriza omulanga gwa president gwe yavaayo n'alabika nti no abagamba nti ku lunaku olw'okulonda temugenda maaso n'okulabika nti no mwambala uniform wabula mugende maaso n'okulabika nti no mwambala engoye eza bulijjo babeeremu abagenda kulabika nti nno abakola ensobi byonna tugenda kulabika nti nno tubibalabisa era ndowooza kyalabikiddwako olunaku olw'eggulo anga nkugjeekaawo anjagala nkutwaleko ewa musajja mukulu oyo agogenda maaso n'okulabika nti nno olengera ku screen yo amanyikiddwako nga Muhammad Luswa Luwembo. Ono nno gye buvuddeko yavaayo n'alabika nti no avaayo anaavuganya ku kifo ky'okubeera omubaka owa Kawempe North era nga kugamu kwago Muhammad Luswa Luwembo abatugamba nti ono bwe yatambulanga n'omugenzi yali amanyikiddwako nga Ssejirinya nga babakubira enduulu yalowooza nti bazikubira abantu babiri kumbe enduulu tekwalizize enduulu zaali za Muhammad Ssejirinya yekka. Ono nno Muhammad Luswa Luwemba ate yakitegeera yalowooza nti enduulu oba oliawo zaali za babiri kakati nno awo wengenda mu maaso n'okulabika nti nno neebuuliza naye ddala muntu kyoyo oba kugamba Muhammad Luswa Luwemba bwe yali agenda mu maaso n'okulabika nti nno avaayo ajja okuvuganya yagamba nti abantu b'e Kawempe oba oliawo bamutuma ajje avuganye kwegamba njagala kubuuza bantu kyabo beyeebuuzaako ab'e Kawempe abamugamba nti jangu ovuganye kubanga lwansonga nti obululu bwalabise nti oba oliawo nti mu bululu obungi obuyitirivu Muhammad Luswa Luwemba Katonda wange kata akankireke oba oliawo sajjime anajja n'alabika nti no akibalambulira naye nga mu bululu oba oliawo obwasobodde okulabika nti no bufunibwa olunaku olw'eggulo musajja mukulu gogenda mu maaso n'okulabika nti no wekkaanya Muhammad Luswa Luwemba yakutte ekilulu ekifo kyabadde kyakuna n'obululu bwe yabuuseeyo bwabadde 240 neneebuuza
mu Kawempe North mulimu abalonzi 240 bokka obanga Muhammad Luusa Luwemba yagenda maaso n'okulabika nti no yebuuza ku bantu abo bokka kale no asajjime agenda maaso n'okulabika nti no ategeeza kiki ddala ekyasikiriza Muhammad Luusa Luwemba ogenda maaso n'okulabika nti no yesimbawo nenga esaawa zino anzikiriza ankuweeko kwobwo obumu kwabo obululu obwasobodde okulabika nti no bufunibwa buli candidate eyagenze maaso n'okulabika nti no yesimbawo mu kifo kiri ekyekawempe atugenda kulabika nti no tutandika n'oyo omuntu oba oliawo eyakulembedde paka kwoyo omuntu eyasibye ekkira era nga abamu kwabo abasibye ekkira mwe muli ne Moses Nsereko owa Nsereko saving box eyakulembedde list eno akwabaddeko Elias Luyimbazi ow'ekibiina ekya National Unity Platform era ng'ono yafunye obululu omutwalo gwabadde mulamba mu 774 eyakutte ekyokubiri akwabaddeko Farida Nambi ow'ekibiina ekya NRM ono nno nga yafunye obululu bwabadde 85 mu 93 Mulerwa Hanifa Karadi ono nno yafunye obululu 381 olwo nno Muhammad Luusa Luwemba olw'essabo lye ku mutima yafunye obululu bwabadde 240 ng'ate mu kifo ekyokutaano mwabaddemu Sadati Mukibi oba Kalifa Aganaga ono yatutegeezeza n'atugamba nti abantu b'e Kawempe oba tebakitegedde nti no serebu awona tetwategedde kale no serebu wammwe Kalifa Aganaga yafunye obululu bwabadde 239 bwokka mutazindwa mu kifo eky'omukaaga n'obululu bwe 186 asaako ne Maracha Henry Mubiru ow'ekibiina ekya DP yafunye obululu bwe 10 teyasuseemu tebamutoddeko 10 bwokka bano nno be bamu kwabo abasibye ekkira akwabaddeko mwana mulenzi amanyikiddwako nga Ismail Musitwa owa PPP ono nno yafunye obululu bwabadde 39 bwokka anyinza okugamba nti oba n'abamu kwabo bammemba mu kibiina kyabwe tebasobodde genda mu maaso n'okulabika nti no bamulonda nze naawe kale no bebo abasobodde okulabika nti no bafuna obululu obwo mu kifo eky'omwenda mwabaddemu Moses Nsereko wa Moses Nsereko saving box ono nno yavuddeyo n'alaga obutali bumativu ng'era atugamba nti obululu bwe obwavaako mu Kwaleeri ku ssomero lirimakiddwako nga Mpererwe Primary School bwagenda mu maaso n'okulabika nti no bubbibwa era bwagenda mu maaso n'okulabika nti no bugattibwa ku bululu bwa musajja mukulu eyali amanyikiddwako nga Elias Luyimbazi Nalukoola ono nno atugamba nti essaawa yonna agenda mu kkooti okulaga oba oliawo obutali bumativu bwe kale noffe tumulinze wabula nga ngenda maaso n'okulabira naye ng'oggyeko ekyokupretendinga oba okweyisaako komedi wansereko takyanyumira si mu bubi naye nga yoyo kale no eyasibye ekkira bamuyita Engema Maitun ono nno yafunye obululu 22 bwokka TNC yafunye obululu 22 bwokka naye nga engeri obanga njagala kujjakaawo ate nkuzeeyo mu mawulire amalala agagenda maaso n'okulabika nti no oba oliawo agatambula mu mawulire amalala getufuna ku tebo yaffe agatugamba nti omwogezi w'eggye erya UPDF omwogezi w'eggye ly'eggwanga erya UPDF amanyikiddwako nga Akolaije atugamba nti bagenda mu maaso n'okulabika nti no bateekateekawo omupiira wakati wa bannamawulire n'eggye naye tujogeddwa naye nga batugamba nti bagenda mu maaso n'okulabika nti no bateekawo omupiira wakati mu kuzza enkolagana wakati w'eggye ly'eggwanga erya UPDF oba oliawo na bannamawulire abagenze maaso n'okulabika nti no bakubibwa olunaku olw'eggulo bano nno bakubiddwa nga nkoko bakubiddwa nga bubuzi ku ttale kale nno omwogezi w'eggye lya UPDF amanyikiddwako nga Felix Kulaije avuddeyo n'agamba nti bagenda teekawo akapiira oba oliawo okuza enkolagana ndowooza NBS yenekateeka ku mpewo naye nga mu mawulire era amalala agagenda mu maaso n'okulabika nti no gatambula
omukulembeze wa National Unity Platform President Robert Kyagulanyi Ssentamu agenzeko wali eri mu ddwaliro okulambula ku Francis Isano wa NBS Television yagenze maaso n'okulabika nti no obaolyawo atuusibwako obuvune wakati ng'agenda mu maaso n'okulabika nti no akola omulimu gwe ogw'amawulire. Ono nno yakubiddwa olunaku olw'eggulo mu bitundu eby'e Kawempe era nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu agenzeeko wali eri mu ddwaliro okulabika nti no amulambulako. Naye ono gwolengera gwenkugambyeko Francis Isano bangi obaolyawo bamusongamu olunwe anti yabadde agezaako ogenda mu maaso n'okulabika nti no atembeeta CDF eggwanga lino amanyikiddwako nga David Muhoozi. Akale no agegamu ku ago amawulire agetugenda mu maaso n'okulabika nti no tufuna okuvaako ku mitimbagano obaolyawo agakyakulembedde highlights zaffe ez'olunaku luno olw'olunaku olwaleero. Wabula nga nkuggyeko awo njagala nkutwale butereevu ewa mukyala mukulu amanyikiddwako nga Nakangubi. Amanyikiddwako nga Nakangubi Fulufiga. Ono no atugamba anti ye musanyufu nnyo n'ekyagenze maaso n'okulabika nti no kikolebwa wali eri mu bitundu eby'e Kawempe. Ono no atugamba anti kino yakisanyukidde lwa nsonga anti aba NRM abagenda mu maaso n'okulabika nti no bamma eyali agwanidde okuweebwa kaadi mu kibiina kiri ekya NRM eyali amanyikiddwako nga Karaddi. Ono no atugamba nti bakwata kaadi ne bagiwa Nambi olwa nsonga anti Nambi obaolyawo yali ava mu famire ya Kigongo nga gwe beetaaga asaako obaolyawo n'okumubbirako ensimbi. Atugamba anti ono ye musanyufu nnyo n'ebyensusso okulabika nti no babawangudde mu bitundu biri eby'e Kawempe. Ono n'okusanyu erimu lyatulaze atugamba nti n'omukulu amanyikiddwako nga Balamu amuyinako obusungu obw'amaanyi lwa nsonga anti bakwata abantu okuvaako mu bitundu eby'enjawulo ne babagenda mu maaso n'okulabika nti no babasuula mu bitundu eby'e Kawempe abagende mu maaso n'okulabika nti no bajjuza ekifo saako n'okulabika nti no basiiga ekibiina ekya NRM enziro. Ate nga okusinziira ku Fulufiga agamba nti I'm happy that we have lost in Kawempe North. I want Baram Barugahare to see what we go through. They denied Hanifa Karadi. They denied Hanifa Karadi a card and they gave it to Nambi because she's Chigongo's daughter. Baramu is shameless. He even paraded a smiling man, smiling. Okay.